Chani chuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, kumegatron kuli tugamba nti nobeera nga subscribinga, likinga, atoberenga sharinga. That is Alien, the skin for you. Aline chitoke. Ajaluna mubiru. Takyavaayo. Betegeera by the way. Enaku zina kamera alya kabwere. Kamera anti alya gondi, alya kagato. Obwasede. Nakuba kagato ate alya kanusu Bulaaya nga kasababi nebite ebisa. Bulaaya, morokoni. Ha omukulu ye yagala. Morokoni. Wayagala nnyo chapati. So all in all, as far as it will say right about now, njagala ntwale mukisa guno okutumira ku kyali waffe ali awo Germany. Era nga yateekamu Sente olunaku olwaleero. Olwaleero tugera mu Clever J. Yakwata emitwalo gyali 10 n'agituweereza VIP tugende mu Clever J tuberenga tubatuusaako show. Gaye wafali awo Germany sagala mwogera linnya ajja kumala tugamba nti erinnya mulyogere. Naye atukola obulungi obutagambika wakati mu kupushinga. Musajja ensonga azikolera ddala mu butuufu. Atwagala information yonna olumu agituwa naffe ntubanga olumu tugisharingako nammwe. Era embeera gyagenda oteekawo mu alien screen awo. Tugenda tuula ku mmeeza ya kakadde. Kulaba mmwe nga nno tugenda okweyagalira mu Kwacho Festival. Taagamu atuteekamu ebyokulya. Enki ekyokulya ekyo oli bw'akireeta. Wakati olaba ebyokulya byawo. Ebyokulya biba biseera kwakana mulidde emitwalo nga 8. Babanga cricket over abagalo. Bino bya VIP biraba. Baleeta obusoda obunze sinywa mwenge. Ne baleeta obusoda ne bukusalirira enjoka. Ayagala tuteekamu ka Sente emitwalo 8. Teekamu ffe tugende tuwute ku 070 77 1503. So our story gye tuleese right about now is story ya Alien Skin. Alien Skin atulaze Wateka Sente. Naye no moze omanya Alien Skin oyo namulabako ng'ayogera ne Lumbuye abasinga gwe bayita teacher Lumbuye. Bayina emboze yakafugo ku social media okwo. Yamugamba Alien Skin bannayuganda bakulaza omukwano, bannayuganda bakuwadde ku Sente. Sente ezo zi investing. Sente ziteeke walabika.
kuba leero wooli enkya tetumanyi binaddirira. Bannayuganda kye mulina okumanya omuyimbi ajja Bannayuganda bakoowa oba tulina olumu kyobagamba bakulaze ku mukwano fuba nnyo okwataaka akasente akatono ke bakuwadde. Alien Skin yazze nga kyakuyiga muze mu industry eno. Ono omwana ayimbidde omwaka gumu wakati mu kuyimbira omwaka ogumu tegunnawera na bulungi. Alien Skin alaze nti Bannayuganda bamuwagidde ate mu kumuwagira n'alaga wawaatadde ssente. Alien Skin sawa zino bwakulaga ebintu by'ayina mu bbanga lya mwaka gumu weewuunya kitegeeza azze nga kyakulabirako eri abaana abaludde mu industry. Eri abaana abamaze mu industry wano ng'ate ne Bannayuganda baali babawagiddeko emyaka 10, emyaka 7, emyaka 5 nga bali mu buzigo. Ganja, I think banywa myenge beja abatabikyala. I think bana abayimbi abatakoze mu ssente yaabwe bayina kizibu ku mutwe kuba kati ndabo no omwana Liam ojimenti ayine mmotoka egeno mulaba ayina ka Impreza kavu abana bakoze ebintu by'enjawulo. Ate n'ekyemotoka si kikulu ekikulu byonna teeka ssente weena anti gwe wengambira wogulidde mmotoka biri oba tubisobola anti eri abatalina bwongo obwo. That's why okoze statement n'ogamba taba na bubeezi na buki na bwongo nti omwana asobola okugula emmotoka neerabira nti eriyo okugula akapoloti ettakalikula bukozi. Someone yangamba ekintu nti tuyinza okubeera ku mulimu fena nga tufuna ng'ofuna akakadde nga nze nfuna emitwalo 5 nze nenkulaakola n'okusinga. Okitegeera kati ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza bwongo bana abaana bali mu industry bwe balina okuteeka mu right about now bakaabira gavumenti. Omulaba walambula ebisenge bakaabira gavumenti copyright biki naye gwe bw'ofuna ssente zo Bannayuganda kasente kaabwe ke bakwata ke bafunira mbugubi jukira mwe mufuna okusinga omuntu ajja okuwagira atunda ennyaanya mu katale avuga booda mwe mufuna kiralu naye ate ne mukaabira bano. Kitegeeza kwata akatono koina wakati mu gavumenti nga tennaba baakinga kufuna kingi okozesa tunula abayimbi nga Gravity ose bayimbira milioni 5 ekyo nnyo milioni 3 nalaba atadde Enyumba Abantu ne bakyamukirira. Ebayidawo ebimu ku bye neebaza ku Gravity y'omu ku bantu abaseetinze ebintu by'obulungi nga ne bw'abaawo mu demo industry oba ne Bannayuganda ne bwebukeera ku nca nga ne bw'ayitaddamu tebamuwuuna. Okitegeera ayina ebintu bye yeekoleredde ennyumba gye yalaga olwedde yalina ennyumba gy'asulamu nga nayo yiye. Kitegeeza bino ebintu byere byakuyiga eri abaana abali mu industry. Naye ndowooza bano abayimbi abedda abaavu bayambye kinene nnyo bano bafuuse ekyokulabira obwavu buluma. Nze nina omuyimbi gwe nalaba ng'ateeka omuyimbi mu nsawo mu kikooti nenti ate nno ng'alinamu oyo mukopi bukopi wire mukaabya mukopi oyogedde mukopi yagula omuyembe gwa 5 n'agamba omusajja 10 ekyo tokyempadde awoza ogulamu ekibiri. Oyo ayina naye nze omuntu gwe neewuunya kuba nabeera mbaddewo ko mu bivulo bino nabitandikira ddala mu myaka mito ng'oyingira Paulo Kafeero. Omuyimbi ayitibwa Lord Fred Sebata teri muyimbi yali avuganya omusajja oyo anyiiza n'okunyiiza n'atuuka ku extent ayina akayimba ke bayita teri baddogo enkumbi eyamba kati naye message y'enkumbi eyamba eyo manyi nyumirwa nnyo message nga gwe kennyini agiweereza nga butereevu. Kakati enkumbi eyamba nali nsuubira era nze omusajja namwewunya nnyo by the way mu ssaga zino ali mu bintu by'abaana bamusinga obugaga bamuyisaamu amaaso atambulira ku booda bano abaana booli nabo bakkenzo bookabira wakubanga ebikaali nga naba egozi bakutya yali emutya era we yatuukira obbaga nti teri baddogo omwaka akayimba ke nga agamba mbu Eagles production ye muli obugulu okuba yali ku top gwe teberezaamu omuntu yakubanga ne Eagles gwe sebo bano abaana abakutyanga balina birabo bya mmere bafumba mmere mu box ennyumba ze basulamu onaluna mu birwani n'ono omwana ekyandemu ebintu byalina okimanyi adiringira ne mu kutunda emmotoka n'amataka ayina ettaka lyali atunda we makine nga liri mu biliyoni Golden Papa take an example awali papas gwe lozolozera ettaka liri worth a cent naye gwe sebo ennyumba mwasula ate no kati obuzibu bwe bayina ajja ku TV mwayagala sympathy sima baani yeewombeeka bw'ati wajojo byanga banne omusajja gwe bayita Amani basudde muyinako history Amani basudde yafa azimbye flat ndowooza owulira ate nga Amani basudde si ye muntu eyayimbira ennyo ebbanga emmotoka gye yafiiramu gaali maanyi zino zipajero ebiseera ebyo ezaaliko ye mmotoka eyamujja mu budde ng'alina ettaka alina amayumba kitegeeza akwata bulungi ssente ze. Alien Skin bino ebintu byakola bannange
ate abayimbi bayinza okunyiiga bunyiizi anti bano bumanye fubiti ziri abayimbi ne futwa bajja kunyiiga naye ayimbidde emyaka 10 omwana alambula nyumba kino kibagamba nga Megatron nti gwe yawadde ate ne bona onyiiga ng'oli mu wuta tebanyiigira mugezi muganda wange bantu bayimbi mumanye mulogaloga nnyo nina omuyimbi omulala gwendabayo gwe bansindikidde nina information gwe nina kapa kati weetereeze kuba nina information gwe nina kapa kati asusa okwegaba information n'ebifaananyi mbirina naye singenda kubeera nti omuganda akiyita kwegadanga omuntu ali awo katampereza information mukwegabula ayisaawo buli kimu naye singenda sooka mugira namugambako wano kola vidiyo embi omwana oyo mandunga yakyamwina gudi yamuyimu kama yamulimu amanyi obwagaagavu bw'empeke gy'ayagala okwemirira obulwadde buluma so tuli ku alien skin kuli kubadde kulabula kuba asaagala nnyo yingira muntu wano nga sinnagira nsooka nenkuwaamu kagonde kubadde kulabula bwe kibanga ddala kituufu kuba kati abalina kasooka tubajjukize nga tunagenda maaso atugenda beeranga ne recap eya wiki nga bwetambudde each and every Saturday nze nnyini Muzere Megatron ane Ganja Fadi gwe mwagala ennyo abantu ndo bakubagana empawa mbu police bwegira bweti kugwe ne manager batwalani anti nze olusirimu nze manager kye namugamba yasooka efe bwe tuba bakujja abaluka bibbo abeera muli abakazi ng'aluka bibbo ffe nga tuli eno tubajja yagamba mbu sebo bali kunze bamanyira gwamanyi oli kyakola naye ekitusibya kiba ki okutenkeza kenzo nno yali mukamba banna tajja kumalako nno balaso naye n'atuwoninga mbu Megatron eyo ali mu lubiri wa kabaka ali kuffe abantu tebaagala tubawe information ogeze kukiika mbuga ate olingiriza abagambako nti wano osobeza Tereza okumanya alien ayina amaanyi you know that atuuse mu kitundu obwana ne butandika alien wuuyo olowooza kitegeeza ki bana kansooka empiseewo kano nga seerabidde manyi njogera ku ki sibaneete munyiiga bawulirize ensonga abasajja ennaku zino kitebwabaawo kazi Sente ne Sente okusiba enviiri babasalira magezi nina mukwano gwange enkola naye ku station asala enviiri mwaka ku mwaka mukazi naye ng'omusajja butamuwansi mbu namugaye lwaki mbu bange yaŋŋambye ate eriyo n'abatabuliikira kano kankayiseemu mbu zindako nkugambye mbu bba wange yaŋŋambye mbu onyuma nnyo nga tosibye enviiri aba akufera anti enkola yaba western bano abanyankole n'abannarwanda mbonyuma nnyo nga osaze kakaati abayaye nno kye baakoze agaano siba enviiri empaavu mbwamba abayonkeeno nga nuuna akaviiri nina omukyali wange gwe bagambye musiba enviiri enyimpi oba yensonga y'omunyankole lwaki tayagala baana kusiba ganja nno tetulina budde naye ng'abantu tusooke tubajjukizeko ku Megatron services tugamba nti nno gw'alina omukolo oyina mbaga oyina birthday party oyina ebintu by'oyagala okushootinga tuliringa mu photography ne videography just kubireko ku 0701771503 ngambye 0701771503 ate gw'alina ekizimbe ky'ozimba oyina ttaka ly'ogenda tandika kuzimba tuteekako ogwo obwakalabalaba tuli ba supervision tugikolera ddala bulungi nnyo ne balema okubeera nti bakuba alien skin saawa yonna atuyita tubire nga tusupervisinga kuba mutawaanya naye alien skin nkwebaza okuteeka ssente awantu teeka ssente woolaba abantu bawe ennamba abantu 07526733640 okulabika nti tuteekawo embeera ey'obwakalondoozi okumanya omusajja ono yayagala ghetto n'ennyumba ndaba yazimbye mu ghetto girabye omwana representing atajja kuva mu bantu olunagira nga agabula ku bijjulo kwabo abaana abatambadde masaati ng'embeera etambula naye nga katubanza okubeera nti mutuwagira each and every time n'ogamba nti no Megatron weeri tungabeera nga tubalaba stories nyingi weeziri awo manager waali ate n'omukulu Nordin Ntege waali ne stories endala womala okulaba eno laba n'endala katumere stories endala nyingi temuba ku mukutu gwa Megatron